Abakyala n'abaami abakatoliki nga bakulembeddwa mu Nasolo Junior bakiise embuga ne basiima Katikkiro Mayiga olw'emirimu gy'akoledde Obuganda. Tugenderera okuteeka Buganda ku ntikko nga bw'okitukubiriza. Nasolo ayagala ekifo ky'omubaka wa Lubaga South ng'abuulidde Katikkiro ebiruubirirwa bye. Kamalabyonna wa Buganda nti neesimbyewo ekifo ky'omubaka wa Paalamenti w'ekitundu kino ekya Lubaga South. Nasolo n'abakyala bano baguze satifikeeti ng'emu ku ngeri y'okudduukirira emirimu gy'Obwakabaka batonedde Katikkiro ekifaananyi kya Maama Maria okumusiima. Ayagala okutuuka ewala atambula ne banne. Awo nno nnyabo Eugenia Nasolo webale okutambula ne banno. Akubiriza abeesimbyewo mu Buganda bulijjo okukiika embuga basobole okutuuka ku buwanguzi. Atalina mikisa gy'abakadde bitalina gy'agenda. Saagalira ddala kuwulira munnabyabufuzi aŋŋamba nti ebya Buganda tebimukwatako ng'ali wano mu Buganda. Akubiriza abantu okulonda abalina obusobozi. Twetaaga bannabyabufuzi abalimu ensa abajja okutwala okukiikirira abantu n'obuvunaanyizibwa. Mu ngeri emu eyeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Makindye Ssaabagabo era nga Ssaabakristu wa ddiina ly'Entebbe Philip Munduni akiise embuga nga werekeddwako abantu ab'enjawulo. Bagenze beetisse nga basisinkanye Moses Ruutu akiikiridde Katikkiro Mayiga. Ssaabagabo amwanjulidde ebintu ebireeteddwa. Ssaabakristu asiimye enteekateeka eno. Tuleesa amakulu agafugano ogasiime. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali. Ruutu amusiimye olw'okubeera omugonvu eri Obwakabaka n'asaba abalonzi mu kitundu ekyo okumulabiranga ddala ate beekuume mu nnaku zino enkulu. Twebaza nnyo amakula g'otonedde Ssaabasajja Kabaka awamu n'abantu b'enjuuyo. Era ffe tetusobola kugamba era tetusobola kulagira naye tugamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti Mwami Munduni bamutunuulire kubanga naye alaze kyatambula n'Obwakabaka. Ye munnabyamizannyo David Katumwa Steel atalaaza ebitundu by'e Kawempe ng'anoonya akalulu akanamutuusa ku kifo ky'omubaka wa munisipali y'e Nansana awerekeddwako abazinyi bakira abeebonga nga bacamudde abantu. Olw'ensonga nti omupiira ngukoledde bingi so kitegeeza omupiira kabonero ka bwegassi. Agenze mu katale k'e Kawempe ng'ayogerako n'abasuubuzi nga waabasuubiza okusigala nga abalwanirira. N'olw'ensonga y'omusuubuzi munnange obuzibu bw'osanga ku mudaala gwo mbumanyi ddala ensonga lwaki nzize. Yeeyamye okukolagana ne pulezidenti yenna n'abalondeddwa n'asaba okumulonda ng'ennaku z'omwezi 18.